mulaba laale zino okuva lezatandika laale z'abannabyabufuzi okuva lezatandika ekintu ekyasinze okukolebwamu ekibi kyekyakoleddwa abantu b'Ekiihura ne Lusere. Kibi nnyo kye baakoze abantu b'e Lusere n'Ekiihura kye baakoze ku bawagizi ba Kyagulanyi Ssentamu okumugaana n'okumukuba amayinja n'emiggo n'okuba abawagizi be nga babagoba mu bitundu ebyo. Mwakoze kibi nnyo, kyekyasoose okuba ekibi okuva ebyobufuzi byatandika eby'ekisanja kino. Mwakoze kibi nnyo, eyo ensigo eyakoleddwa esaana kukomeyo Kiihura, tesaana kusaasana bitundu bya Uganda birala, ekomeeyo tegenda awalala. Nyinza okuba siwagira Kyagulanyi Ssentamu mu byobufuzi naye tekiŋŋaana kulaba kibi kimukoleddwako na kukivumirira. Kubanga oyinza okulowooza nti onookiwagira kinaakoma ku oyo we kinaasaasaanira ku balala kubanga abeesimbyewo bangi. Ye ggwe ow'e Lusere n'Ekiihura wandyagadde naye woonoova Ekiihura ogendeko mu bitundu bya Uganda ebirala naawe bagobeyo. Lwaki goba ogobayo munnayuganda munno nga tena tteeka lyamenye kujja eyo? Tewali munnayuganda yenna agaanibwa kugenda mu bitundu bya Uganda byonna, taliyo. Omanyi bannayuganda bamu balina empagira embi mu byobufuzi naye bambi tobanenya, baba tebamanyi nti waba tawagira muntu nga kandi tamuwagira ne bamukolako ekibi agamba kimusaanidde, eyo empagira ya kisiru. Ne bamukolako ekirungi akiyita kibi, ne bamukolako ekibi agamba kirungi nnyo kye bamukozeeko, ng'entegeera ye mu kuwagira bweto bwe mugamba. Kati nze kugambe ne bwe siwagira Kyagulanyi Ssentamu tekiŋŋaana kuvumirira kye bamukozeeko n'abawagizi be, era kibi ku lwa Uganda yonna. Era tubasaba bannayuganda, tubasaba kubanga bangi abanyiivu kweyo ensonga, tetwagala eddeyo okulabika mu bitundu bya Uganda birala, ekomeeyo Ekiihura, ekomeeyo. Ffe Uganda gye twagala yewe Ekiihura ng'asobola okwesimba e Masaka nga tewali amugaana, ng'ow'e Masaka asobola okwesimba olw'e Lusere nga tewali amugaana. Tetwagala bintu ebyo kuddamu. Bannayuganda mmwe ebyobufuzi bibamazeemu ennyo, bino si bye bisoose. Bantu bazze bavuganya byobufuzi akalulu ne bakateekawo ne balonda ne kaggwa. Naye bwe kuba akafaananyi mukola ebintu mu kamera. Uganda si eri enkadde gye mumanye, Uganda mpya. Buli wookola ekintu buli ensi yonna ekulaba. Buli wookola ekibi ku munnayuganda munno kamera zikulaba. Naye kuba akafaananyi ng'ow'Ekiihura ng'enkya gwakubya amayinja oba muganda wo oba omwana wo we yagenze mu byobufuzi yazze kwesimba Mbaale, wali agadde nabo bamugobeyo bamukuba amayinja. Ye gwe woolinnye emmoloka n'ojja eno mu bitundu bya Uganda ebya nayo bagobe. Lwaki tosigaza akaluluko ng'ekyokulwanyisa kyo? Gwe sigaza akaluluko ng'ekyokulwanyisa. Akaluluko okwata emiggo n'amayinja, linda akaluluko kakwate mu ngalo bw'oti, ogenda olonda omuntu wo gw'oyagala, gw'otayagala tomulonda. Linda okozesa akaluluko ng'ekyokulwanyisa okusinga okukwata emiggo n'amayinja ng'okuba abalala. Mulina ekizibu kimu abannayuganda abamu. Mulowooza nti omuntu kasiba nti wajja awantu ne bamukuŋŋaanirako be bagenda okumulonda. Nedda. Bingi bintu bya njawulo ebireeta abantu kulaaliza bannabyabufuzi okujja abantu okuŋŋaanirako. Bingi nnyo ebyenjawulo ebibaleetawo. Si kalulu. Temuza nti omuntu bamukuŋŋaanirako nti ke kalulu kagenda okufuna. Omuntu agenda okulonda Kyagulanyi ne we yalibadde Ekiihura n'akubawo laale, era bajja kumulonda ne waalaba tagikubyewo. Omuntu agenda okulonda Kyagulanyi ow'e Lusere ne waanaba si laale nga tagikubyewo, tajja kumulonda oba ajja kumulonda. Kati bwe tebamalaamu gamba nti ono bamugobe wano, ono tajja wano, takuba wano laale, kyabugwagwa. Eyo ensigo tetugyagala mu Uganda. Ffe abamu tulina enjawulo nammwe.
eggwanga Uganda tulina ekifaananyi kye tulyagala libeeremu nga buli munnayuganda yenna tayisa bubi munnayuganda munne oba Kabila nga tukyagala ekikulu tukulembeze Uganda. Omuntu yenna akulembeza Kabila akulembeza amadiini mu byobufuzi oyo omutwe gwe gubako ekikyamu. Tulina kulembeza Uganda so si Kabila si mawanga si madiini, tulina kulembeza Uganda. Kati ekintu kyokola kitegeeza ki eri Uganda yonna? Wekiba kibi nga kyokoze ekyokwata amanja n'emiggo omanye ensigo gy'oba osize mu Uganda yonna. Kati omanye omulimu gw'oba otuwadde okugivumirira n'okugigamba nti ekomawo tesaasana bitundu bya Uganda ebirala naye nga gwatamanyi kyokola wakikoze. Era bannayuganda tubasaba tobawo omuntu yenna awagira ekintu ekyo kyabadde kya busiru, tobawo omuntu yenna mu bitundu bya Uganda ebyenjawulo eyegomba wadde okukikola ku munnabyabufuzi yenna. Kikome gye bakikoze, kikome eyo. Bino ebitundu by'e Lusere n'awalala eriyo abakulembeze baayo mwali badde muvayo ne mwetonda ku lw'abantu abakoze ekikola ekyo ne mwetondera Uganda bannayuganda bonna nti ekyakoleddwa kibi yali saana kuddamu. Ako si ke kalulu. Akalulu kako kugambye n'akamukazi wo tokayina n'ak'omwana wo tokayina oyina kakaaka kamu. Ekikulaga nti oyina kamu ggwe atamanyi wali mu baafu ogenda okutikinga gweyagala ojja kugendawo bwomu. Tujja na kumanya mwana wo gwalonze, tujja na kumanya mukazi wo gwalonze, nabo tebajja kumanya gwolonze okujjako ng'obalimbye kubanga ojja kulonda bwomu. Mwewale ebikola ebyo tebizimba Uganda, tebitereza Uganda. Ebintu byokukwata amanja n'emigo nga mugoba bannayuganda mu bitundu ebimu tebigatta Uganda, tebigatta bannayuganda. Abula bibeera bibaawula bwawuzi. Kikyamu nnyo kibi ekyakoleddwa.